Weewaawo ntendeza Kristo neebaza Katonda olw'ekitabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange mu kuba nti tukyasobola ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Neebaza Katonda olw'akadde katuwadde kubeera nga tukyasobola ddala okweyongerera ddala mu byawandiikibwa n'okwekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo. Ate olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongera mu kitabo kye twatandikako omwezi gumu emabega, ekitabo kino eky'Abeefeso, nga twekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo mu ssuula eno esookera ddala. Ngera bwe twalaga nti essuula esookera ddala essatu ez'ekitabo kino zitulagira ddala ebyo Katonda waffe byatukolera, era essuula esemberayo ddala essatu ez'ekitabo kino eky'Abeefeso ze tutannaba kubanga tutandika kwadde n'emu, zo zitulagira ddala engeri gye tugwanidde okwanukula eri ebyo Katonda byatulagira okubeera nga tukola tutya nga tukola. So tutambudde mpola mpola paka okutuukira ddala wano we tuli mu lunyiriri olw'okumeka olw'omusanvu, era omulundi guli ogwasembayo twatunuulira ensonga ez'emirundi ebiri mu lunyiriri luno olw'omusanvu, ne tubeera nga twasigaza ensonga za mirundi ebiri nate. Ogwasooka twala ku kye tuyita ensonga ey'okugamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe, ensonga ey'oku gye twalaba olw'omusaayi gwe. Ate olunaku olwaleero tulina ensonga gye twagala okutunuulira, ng'era ensonga eyo ekwatako ekyo kye tuyita okusonyiyibwa ebyonoono byaffe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe. Era ensonga gye tujja okuba nga tusembye ddala okubeera nga twekkaanya mu lunyiriri lw'omusanvu y'ensonga egamba nti nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli, nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Naye olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira ensonga gye tuyita okusonyiyibwa ebyonoono byaffe, ensonga gye njaga tutunuulire. So tulina okujjukira bulungi nga bwe twalaga nti essuula eno esooka olunyiriri lw'omusanvu, olunyiriri luno lwa nkizo mu kuba nti lwe luggulirawo ddala otulagira ddala omulimo ogw'omuntu ow'okubiri mu bwakatonda obusatu obutukuvu ayitibwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga bwe twalaba nti ebisuubizo bya Katonda, okuteekateeka kwa Katonda, ebigendwa bya Katonda byonna bituukirizibwa okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era olunaku olwali tugenda kuba nga tunnyonnyokera ddala ensonga ennyonnyola okununulibwa kwaffe, ng'era ensonga eyo si ndala y'ensonga ekwata ku nsomesa okusonyiyibwa ebyonoono byaffe. Luli twatunuulira ku ssomo erikwata ku kununulibwa, wabula leero twagala tutunuulire ku ssomo erikwata ku okusonyiyibwa ebyonoono byaffe. Jjukira bulungi nti mu masekkati g'okwekkaanyiza ddala ekyawandiikibwa mwe tugendera ddala maaso n'okubeera nga tufuna bino bye tusomesa. Ekyawandiikibwa kye kituwa essomo lye tuba tugwanidde okwogerako oba lye tuba tugwanidde okusomesa. Tetuyina kye tusobola kunnyonnyola owatali kusooka kiraba mu byawandiikibwa. Kyonna kye tusomesa tukijjira ddala mu ekyo ekyawandiikibwa ekibeera kiri mu maaso gaffe, ng'olunaku olwaleero bwe tulina ekyawandiikibwa kino eky'essuula emu olunyiriri lw'omusanvu mu kitabo eky'Abeefeso. Lwaki tugenderera okubeera nga tugwanidde okubeera nga kye tusomesa tukijja mu kitabo? Ensonga eri emu, tuba twewala okubeera abantu abagezigezi abalaba mu kyawandiikibwa ekyo ekitali mu kyawandiikibwa, kubanga olunaku olwaleero tulina abantu bangi balaba mu byawandiikibwa ebyo bitakola ki, ebitaliimu. So tugenda kuba nga tutunuulira ebintu bya mirundi nga 10 byonna nga biri ku nsonga ey'okusonyiyibwa ebyonoono, okusonyiyibwa, ng'era byonna biri ku nsonga ey'okusonyiyibwa. Bigenda kubeera mu ngeri y'ebibuuzo wamu n'okukola ki, n'okuddibwamu. Ekisookera ddala tugenda kuba nga tutunuulira ku nsonga ey'okusonyiyibwa kye ki. Ekyokubiri, lwaki twetaaga okusonyiyibwa. Ekyokusatu, okusonyiyibwa kuzingiramu ebintu bimeka. Ekyokuna, Katonda atusuubiza otusonyiwa. Ekyokutaano, Katonda asobola okusonyiwa ekibi kyonna. Katonda asobola okusonyiwa ekibi kyonna. Ekyomukaaga, kibi ki ekitasonyiyibwa mu Bayibuli? Ekyomusanvu, Bayibuli etulagira okusonyiwa abalala. Ekyomunaana, waliwo ennamba gye tugwanidde okukomako okusonyiwa omuntu yenna. Ekyomwenda, kiki ekitegeeza okubeera ng'omuntu asonyiddwa?
ekyekumi kiki tugwanidde okubuulira mu linnya erya Kristo Yesu eri amawanga gonna. So byebyo nno ebintu 10 byonna nga bitambulira wansi w'okusonyibwa byenjagala tubeere nga tutegeerera ddala kuba bijja kubanga bituyamba okwanukula ebibuuzo ebya bulijjo abantu bye balina ku nsonga ez'enjawulo. So njaga tutandikire ddala n'ekibuuzo ekisooka. Okusonyibwa kye ki? Ojja kizuula nti okuva mu lulimi Oluyonaani ekigambo okusonyibwa oba wetwogera ku kye tuyita okusonyibwa kitegeeza okusangulawo ebibi. Kitegeeza okusangulawo ebibi ate era kyekigambo kyekimu ekitegeeza okujjawo okulumirizibwa okw'ekibi. Ate era kitegeeza okubeera nga omuntu agibwako omusango. Kusonyibwa kitegeeza omuntu okugibwako omusango. So mu bufunze ekyo kye tusobola okubeera nga tuteekerako ddala essira nti bwe twogera kusonyiwa kitegeeza okusangulawo ebibi, kitegeeza okugjawo omutawaana ogw'ekibi, kitegeeza omuntu okugibwako omusango. Era kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera nti bwe twogera ku ssomo lino ery'okusonyiwa oba okusonyiyibwa lyessomo erinnyonnyola okununulibwa kye ki, kubanga tewali omuntu yenna asobola gamba nti yanunulibwa owatali kubeera nga yakola ki, yasonyiyibwa. Twala ekyokulabirako nga tweyambisa Abakolisaayi essuula esookera ddala olunyiriri olw'14 bweti bw'esomesa mu Bakolisaayi 1:14 egamba nti tubeerere n'okununulibwa kwe kw'okusonyiyibwa ebibi byaffe. So mu bufunze bwe twogera ku nsonga gye tuyita okununulibwa kwe kusonyiyibwa okw'ebibi byaffe. Buli muntu yenna eyanunulibwa yasonyiyibwa ebibi bye. Wabula ate era omuntu asobola okwebuuza nti ensonga eno ey'okwonoona etegeeza ki? Bw'oba oyogedde ku kwonoona obeera otegeeza ki? Lwaki tuba twogera nti okusonyiyibwa kulwo lwakubeera nti omuntu abeera ayonoonye? Bayibuli etulaga mu Yokaana esooka essuula ey'okusatu olunyiriri olwokuna nti buli muntu yenna akola ekibi akola obujeemu, era ekibi bwe bujeemu. So singa muli ogamba nti ekibuuzo kyange kya kibi, bw'oyogera ku kibi oba otegeeza ki? Engeri gye tunnyonnyolamu ekibi tetutunula wabweru wa Bayibuli, tugenda mu Bayibuli kubanga mu Bayibuli mwe muli ebigambo bya Katonda, mwe muli ekigambo kya Katonda, era mu Bayibuli mwe tusobola okutegeera Katonda ye ki kyayogera ku nsonga y'ekibi. Era bwe twogera ku kibi okuviira ddala mu Yokaana esooka 3 tulagiddwa bulungi nti buli muntu yenna akola ekibi akola obujeemu, era ekibi bwe bujeemu. So mu bufunze tuba twogera ku kibi bwe bujeemu, omuntu obutagondera biragiro bya Katonda, omuntu obutessa wansi w'obukulembeze bwa Katonda oba ekiragiro kya Katonda. Ate era omuntu asobola okugamba nti lwaki twetaaga okusonyiyibwa? Kyabadde ekibuuzo kyaffe ekyokubiri. Lwaki twetaaga okusonyiyibwa? Kikulu nnyo n'ofaayo eri kino wammanga. Twetaaga okusonyiyibwa olw'okugwa okw'omuntu wamu ate era n'ebikolwa bye eby'okwonoona. Abantu ffenna abali ku nsi kuno twagwira mu Adamu. Adamu bwe yajeema, obujeemu bwa Adamu bwabalibwa ku buli muntu yenna kubanga ffenna twava mu Adamu, y'ensonga lwaki tuyita baana Adamu. Oyitibwa mwana Adamu kubanga wava mu Adamu. Okugwa kwa Adamu kwabalibwa ku muntu yenna, so twagwa. Ensonga lwaki abantu bonna mu nsi boonoonye. Tuli boonoonyi kubanga gwe tuvaamu yakola ki? Yayonoona. Ensonga lwaki Bayibuli etulaga mu Baluumi essuula ey'okutaano olunyiriri 12 nti nno okuyita mu kwonoona okw'omuntu omu okufa kwajja mu nsi, era okufa okwo ne kusaasaanira abantu bonna. Baluumi 3:23 kyeva egamba nti ffenna twayonoona era ne tugwa ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Buli muntu yenna azaalibwa mu nsi azaalibwa n'ekikula eky'okwonoona, era okulagira ddala nti omuntu azaalibwa n'ekikula eky'okwonoona, ebikolwa by'abantu bya kwonoona, omuli okulimba, omuli okutemula, omuli okwendeguza, omuli obulimba, omuli ebintu eby'obusamize n'ebintu ebyaki ebirala byonna. So mu kuba nti twazaalibwa tuli bwonoonyi,
okwonoona okwo kwatwawukanya ne Katonda mu nsi ey'omu mwoyo, mu kuba nti Katonda waffe mutuukirivu ate mutukuvu. Katonda waffe mutuukirivu ate era mutukuvu. Teri amwenkana mu kuba nti Katonda mutuukirivu ate era mutukuvu. Obutuukuvu bwa Katonda n'obutuukirivu bwa Katonda n'obwenkanya bwa Katonda bulagira nti omwonoonyi aba agwanidde okubanga abonerezebwa olw'ebibi bye. Era mu kuba nti twayawukanyizibwa ne Katonda mu nsi ey'omwoyo mu kuba nti ye mutuukirivu ate mutukuvu, okufa y'empeera yaffe ey'okwonoona nga Balomi 6:23 bweragira ddala. Era Bayibuli etulaga ne mu Zabbuli 113 nti Katonda wabanga wakutunuulira bibi, teri muntu yenna asobola kuyimirira mu maaso ge. Era nayogera nendaga mu mulimu mu masomo ge nakola nendaga nti omutawaana gwaffe ng'abaana b'abantu si ly'essomo erikwata ku kulonda kwa Katonda wamu ate era n'okwawula kwa Katonda. Ebyo amasomo agabiri si mutawaana gwaffe, wabula omutawaana gwaffe abaana b'abantu bwe butamanya essomo erikwata ku ffe abantu ffe baani. Tuli boonoonyi, twazaalibwa mu kwonoona. Zabbuli 5:4 Dawudi ayogera ng'alagira ddala kuva mu Nnyolosooka paka 4 nti mu kwonoona mwe nazaalibwa. Tuli baki? Boonoonyi. Era Bayibuli etulaga ne mu kubikkulirwa essuula ey'omukaaga olunyiriro 15-17 kiki ekireetera abantu okwekweka oyo atudde ku Namulondo ne basaba ensozi zibagwire n'emiti wamu atira n'enjazi okubanga zibagwira lw'oyo omutukuvu eyali atudde ku ki? Ku Namulondo. Bikulu nnyo byakola ki? Byakutegeera. Ekyokusatu nga twogera ku ssomo lino ery'okwonoona, kibuzo kiri nti okusonyiyibwa kuzingiramu ebintu bimeka? Kimu ku byo omuntu aba asonyiddwa, ebintu bino wammanga bituukirizibwa. Ekimu ku byo anunulibwa okuva omusango ogw'okwonoona. Ekyokubiri, omuntu anunulibwa okuva mu ebyo ebiva mu kwonoona. Ate era ekyokusatu, omuntu oyo anunulibwa okuva mu maanyi ag'obusibe ag'okwonoona. Bikulu nnyo byakubanga bikola bitya? Bitegeerebwa. Yensonga lwaki era twalaga mulimu ku masomo amala ne tulaga nti bwe twogera ku bulokozi bwaffe tusobola obbulabira mu budde obw'emirundi 3 nti twalokolebwa okuva mu kibonerezo eky'okwonoona Kristo bwe yeetikka ebibi byaffe. Twalokolebwa dda, ekyo kyayitawo dda. Ekyokubiri, tulokolebwa kaakano okuva mu maanyi agaki? Ag'okwonoona. Era ekyo kibeerawo buli lunaku Omwoyo Mutukuvu akolera mu bulamu bwaffe nga twawula okuva mu maanyi ag'okwonoona. Ekyokusatu, tulirokolebwa okuva mu kubeerawo okwaki? Okw'okwonoona. Era ng'ekyo kijja kubeerawo mu maaso eyo nga tuweereddwa emibiri egy'ekitiibwa. Naye oyo yenna eyasonyiyibwa, Katonda waffe yamununula okuva mu kibonerezo eky'okwonoona, era ebyo biva mu kwonoona wamu ate era n'amaanyi ag'obusibe obwaki? Obw'okwonoona. Ensonga ey'okunano nayo gye tugwanira okuba nga tufiirako ddala ensonga egamba nti Katonda atusuubiza otusonyiwa. Katonda atusuubiza otusonyiwa. Weewaawo Bayibuli eraga bw'oba osomye Isaaya 43 enywereza ddala ensonga ng'etulagira ddala nti Katonda asuubiza ddala okubeera ng'asonyiwa. Bw'oba osomye Isaaya 43:25 bwe lugamba nti nze mwene, kawulidde ako, nze mwene, nze wuuyo asangula ebyonoono byo ku lwange nze, sirijjukira bibi byo. Okawulidde nti Bayibuli begamba nze mwene, kitegeeza nti akutulaga nti teriyo mulala asobola sonyiwa byonoono wabula Katonda yekka yasobola okusonyiwa ebyonoono, era akikola ku lw'ekitiibwa kye, akola olw'ekigendererwa kye. Bw'oba osomye Isaaya 1:18 erina ensonga gy'enywereza ddala n'okulagira nti Katonda yekka yasobola okubeera ng'asonyiwa. Essuula esooka olunyiriro 18 egamba nti mujje nno tuteese, bw'ayogera Mukama, ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu
binaaba byeru nga omuzira, nti tafuddeeyo ebibi byo bifaanana bitya oba nga biryanga olugoye olumyufu. Agambye jangu gy'ali anaakola ki? Anaalongoosa ebibi byo ebiryanga olugoye olumyufu ne bibeera byeru ng'omuzira. Bwe bitwakaala nga bendera binaaba n'ebyoya eby'endiga. Kusuubiza kwa Katonda. Ate era bw'oba osomye ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume nakyo kisongera ddala ku nsonga y'emu. Bw'osoma Ebikolwa by'Abatume essuula ey'okumeka ey'okubiri olunyiriro lwa 3:8 Peetero n'agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya erya Kristo okuggyibwako ebibi byammwe. Bayibuli eraga nti Katonda asuubiza okusonyiwa. Katonda asuubiza okusonyiwa ebibi. Era y'ensonga y'emu gy'olaba mu Luka 1 olwa 76 ku lwa 78. Yokaana ng'amaze okubeera ng'abatizibwa ayogerwako nti anaakulembera n'agenda mu maaso n'ofuuwa ekkondeere ery'okusonga ku bulokozi, ng'era alagira ddala nti oyo agenda okuba nga ava ennyuma we mu ye mwe munaabeera okusonyiyibwa okw'ebibi eby'abantu be. Ensonga eyo era tugiraba ne Matayo 1:21. So Bayibuli ensongera ddala ku nsonga eno ey'okusonyiwa nti Katonda asuubiza okusonyiwa. Era wasobola okubeerawo omuntu agamba nti naye Katonda asobola okusonyiwa ekibi kyonna. Katonda asobola okusonyiwa ekibi kyonna. Sabona nnyawo kye nsobola okuba nga nakyo nyweza ku nsonga eno kwegamba nti okusonyiyibwa tekwesigama ku bunene bwa kibi wabula kwesigama ku buzito obw'omukwano ogw'oyo asonyiwa. Kanziremu. Kwegamba nti okusonyiyibwa tekwesigama ku bunene bwa kibi wabula kwesigama ku buzito obw'omukwano ogw'oyo asonyiwa. Era ensonga eyo bw'oba ogirabye aviireyo ddala bulungi. Mba kankweka ekyokulabirako mu kitabo ekiyitibwa eky'okubala. Kubala 14 Isirayiri ejeema neyagala edde ewa Emisiri. Musa yeegayirira Katonda agamba nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bo bano nga okusaasira kwo bwe kuli okungi. Katonda asobola okusonyiwa ekibi kyonna nga tatunulidde bugazi bwakyo, nga tatunulidde buki bunene bwakyo, kubanga okusaasira kwe kungi. Era nga bw'asonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujwa. Kitegedde kuva dda abadde nga asonyiwa ebibi byabwe bingi, naye Mukama abadde nga akola ki? Asonyiwa, kubanga okusaasira kwe kungi. Osoma Zabbuli 130 olwokuna lulaga nti eri Katonda waliwo okusonyiwa. Ate era bw'osoma Ebikolwa by'Abatume essuula ey'okumeka ey'e10 enywereza ddala ng'eraga Ebikolwa by'Abatume essuula 10 olunyiriro lwa 43 nti oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza aggyibwako ebibi olw'erinnya lye. Bayibuli eraga buli muntu yenna, tesonze ku bunene, tesonze ku bugazi bw'ekibi ky'oyo omuntu. Buli muntu yenna oba ayina obugazi obw'ebibi bye nga bufaanana butya oba nga bunene bwenkana butya, bagambye buli muntu yenna amukkiriza aggyibwako ebibi mu linnya lye. Yoweri 2:3 naye eraga nti buli yenna anaakowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo anaasonyibwa. Nga tetukomye ku ebyo, bw'oba osomye Mako essuula 3 olwa 28 lugamba nti amazima mbagamba nti abaana b'abantu balisonyibwa ebibi byabwe byonna. Balisonyibwa ebibi byabwe byonna. Mukama waffe yogera Mako 3:28 n'obuvoozi bwabwe bwe balivoola bonna. Bayibuli eraga nti Katonda wa kisa nnyo, okusaasira kwe kungi nnyo, tasobola osonyiwa ebibi byonna. Era ono nyegale ogambira mukwano gwe naawuliriza, tewaliwo kibi kyonna ky'amaanyi nnyo Katonda kyatasobola kusonyiwa. Tewaliwo kibi kyonna ky'amaanyi Katonda kyatasobola kusonyiwa. Oyenna aba agenze magombe nga takkiriza Kristo aba agenze ku lulwe, yagaana okubeera ng'akola ki? Akkiriza. Singa otunulya ebintu Bayibuli byetulaga Katonda byatusonyiwa, ffe leero abali mu Kristo Yesu, oŋŋamba otya tiwaliwo
obunene bw'ekibi, obugazi bw'ekibi Katonda bw'atasobola ssonyiwa. Gwe tunuulira Bakolinso 1:6 egamba, oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Neraba olw'ekumi era abamu ku mmwe mwalinga abo, era abamu ku mmwe mwalinga abo, naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Bimeka ebyo byatusonyiwa. Zino zonna nsonga z'amaanyi. Sebawuliriza abakaba, abasinza ebifaananyi, abenzi, abafuuka abakazi, abalya ebisiyaga, ababbi, abeegombi, abatamiivu, abavumi, abanyazi, bino byonna bitwala omuntu mugenda era tebimuyingiza bwakabaka bwa Katonda. Naye omuntu eyeenenya amakubo ge, Mukama wa kisa nnyo nti amusonyiwa. Ebirala biri mu Kubikolera 2:8 agambye newankubadde ebibi ebyo biringa ng'olugoye olumyufu binaabeera byeru ng'omuzira bw'alaze. Ate obulungi bw'ensonga ekwata ku kusonyiwa Katonda kwatuwa ti Katonda ayongerera ddala buli lunaku otusonyiwa bwe tugenda mu maaso ne twatula ebibi byaffe gy'ali, bwe tugenda mu maaso ne twatula ebibi byaffe gy'ali. Mukama wa kisa eri ffe. Yokaana 1:9 egambye nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era mutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'otunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Buli lunaku tulina ebintu bye twonoona eri Katonda, naye atugambye twatule ebibi byaffe. Mukama sobezzaamu wano ne wali, nsonyiwa, Mukama saasira obutali butuukirivu bwange. Bayibuli etulaga nti Katonda waffe okusaasira kwe kungi era atusonyiwa. Ekyo tekitegeeza nti buli lunaku osigale ng'otambula bw'oti oba bw'oti. Nedda, Bayibuli si bw'etyo bw'esomesa. Kakano olw'obudde kanjaga twogere ne ku nsonga eno gye tuyita ekibi ekitasonyiibwa. Ekibi ekitasonyiibwa kye ki? Bwe twogera ku kibi ekitasonyiibwa, kye kibi ekikolebwa omuntu mu kuba nti omuntu oyo agaana ekisonyiwo eky'ebibi eky'obwereere Katonda kyawa aboonoonyi bonna okuyita mu kubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Okuyita mu kubuulira okw'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda atuwa okusonyiibwa okw'ebibi bwaffe nga kwabuwa. Naye abo bonna abakugaana okuyita mu njiri ebeebabuuliddwa bakola ekibi ekyo etasobola kuba nga kisonyiibwa. Era bw'oba osomye ekyawandiikibwa kitulagira ddala bulungi. Bw'oba osomye Yokaana 1:5 ate era n'oba ng'osomye Mako 3 gye njagala okukozesa, olunyiriri olwa 29 bw'eti bw'egamba. Egambye nti naye oyo yenna anavvoolanga Omwoyo Omutukuvu talina kusonyiibwa emirembe n'emirembe, naye aziza omusango ogw'ekibi eky'emirembe n'emirembe. So ekibi eky'emirembe n'emirembe ye muntu avvoola Omwoyo Omutukuvu, nti atulumiriza olw'ekibi kyaffe tugwanidde okwenenya tukkirize enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Gwe n'osambajja, gwe n'ogaana n'otafaayo nga birange bitakola makulu gy'oli, Bayibuli eraga omuntu bw'atyo abeera agaanye ekyo ekimuweebwa obuweebwa ku bwereere, abeera avodde Omwoyo Omutukuvu, era omuntu oyo tasobola kusonyiibwa emirembe n'emirembe. Lwaki? Kubanga ensonga Bayibuli egiragira wano wammanga. Bw'osoma Matayo 2:26 olunyiriri olwa 28 nti kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Mukama waffe Yesu Kristo yayiwa omusaayi gwe ku lw'aboonoonyi bagibweko ebibi, naye aboonoonyi abo singa babuulibwa nti musobola okuggibwako ebibi byammwe
nga mwenenya amakubo gammwe nga muteeka obwesige bwammwe mu Kristo nga omulokozi wammwe ne bagaana obubaka obwo obw'enjiri, Bayibuli eraga abantu abo tebasobola kusonyibwa, wabula abo abakkiriza obubaka Katonda yeerabira ddala ebibi byabwe bw'abanga amaze okubasonyiwa, nga Bebulaniya 10:17 bwetulaga atusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe era ebibi byaffe talibijjukira, era nga ne Zabbuli 10:13 lutulaga nti nga obuvenjuba n'obugwenjuba bwe bwawukanyiziddwa bw'atyo Katonda bw'atwawudde n'ebibi byaffe. Ekibuzo ky'ekikulu eky'okuddamu eno nti Bayibuli etulagira okusonyiwa bannaffe. Bw'oba wekkaanyiza ebyawandiikibwa n'osoma tutwale ekyokulabirako Befeso essuula ey'okuna olunyiriri olwa 32, kubanga bino birabikira nnyo mu bantu. Oli abuuza nti ŋŋwanidde okusonywa, mulala n'agamba nti nsobola osonywa nsobola obutasonywa, teri ansalirawo. Kati gwe n'agamba nti walokoka, biwuliriza bino ammanga. Befeso 4:32 era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa nga musonyiwanga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Batugambye tubeerenga n'obulungi ffekka na ffekka nga tulina ekisa nga tusonyiwanga. Okuwangaala okwo kutegeeza obulamu bwo ng'Omukristaayo bulamu bwa kusonyiwa. Tunuulya Abakolisaayi yino nayo bweti bwenyweza mu 3:13 egambye nti nga muzibiikiriziganyanga era nga musonyiwanga mwekka na mwekka, omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne, era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe era nammwe bwe mutyo. Kino kiragiro, tewali muntu yenna yeegayiriddwa wano, wabula ffe ffenna tugenze maaso n'okulagibwa. Batulagidde tukikole ekyo Katonda kyatugambye tukole, era kirabikira ne mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okumeka naye njagala ate tutunulyeko neki era ensonga eyo yemu tugiraba ne mu Peetero essuula ey'okusatu olw'omunaana n'olw'omwenda. Ebyo byonna biviira ddala wa? Biviira ddala kw'oyo eyatusooka okuyita mu mbeera ey'okubonaabona, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etulaze mu Luka essuula eya 23 olwa 34 bw'ati bwe yali ng'amaze okuvumibwa, ayogeddwako eby'ensonyi, asikiddwa ebirevu, ateekeddwako engule y'amaggwa ku mutwe gwe, afumitiddwa n'ebirala byonna eby'omusekerera. Bayibuli etulaga nti awo Yesu n'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Okawulidde, mu masekkati g'obulumi obw'amaanyi obungi teri n'omu ku ffe amanyi Mukama waffe kye yayitamu ku musaalaba, okuba nti emikono gye ebibatu bye bye byali biwaniridde omubiri ogwo gwonna ku musaalaba, nga n'amagulu gaali gakubiddwamu emisumaali. Mukama waffe yayita mu kulumizibwa okw'amaanyi ennyo nnyini ddala kutasobola kunnyonnyola olw'ebibi byaffe, ne masekkati g'ensonga eyo yonna yagamba Kitange basonyiwe. Neraba ekyatuukawo, Bayibuli tugamba nti ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Bino abyogera bawulira, naye abantu obutamanya butukuvu bwa Katonda n'okugwa kwe twagwamu nti empeera yaffe ey'ekibi kwe kufa, tebyabakosa ebyo byayogera, bagenda maaso n'okugabana ebyambalo bye. Naku olwaleero kyekyo kyekimu abantu kye bakola ne bateefiirayo ddala ebyo byogerwa nti banne mulokoke, muve mu makubo gammwe amakyamu, musembeze Kristo Yesu. Bamaliza bafu ne bayingira egeyeena. Bayibuli etulagira ddala nti omuntu yenna eyalokoka kimukakatako okubeera nga asonyiwa. Matayo 6:14 etulaga nti bwe tutasonyiwa kusobya kw'abalala, naffe Kitaffe talitusonyiwa. Tugwanidde okusonyiwa. Era omuntu awo yeebuuliza nti naye emirundi emeka omuntu gy'agwanidde ogenda maaso n'okuba nga asonyiwa? Mirundi emeka? Waliwo abaagala emirundi emeka? Naye si kuliseewo emirundi egyo gyali gyayogerwako dda omuntu omu, nga nze naawe tetunnabaawo. Peetero uno katutunule Matayo essuula 18 olwa 21 bwetu bwe tulaga. Eraga nti awo Peetero n'ajja n'amugamba nti Mukama wange, muganda wange bw'ayonoonanga n'amusonyiwanga emirundi emeka? Si kye kibuuzo ky'olina? Ekibuuzo kigwinza kyebuuza. Peetero yali yakyebuuza dda, ekitegeeza ensonga y'okusonyiwa si nnyangu. Ne mbatume mwalimu embeera eno ey'okwagala okunnyonnyokera ddala, kubanga kintu kino si kyangu. Abatunoonya bo bangi,
ne bw'obanga oli tolina ky'omukoze era akunoonya. Bw'omusonyiwa guno n'enkya akomawo n'akola ekintu kye kimu. Abantu basobya bannaabwe, tusobya bannaffe. Ebiseera ebisinga twagala okutegeera omuwendo oba emirundi. Peetero Bayibuli etulaga bw'amala okubuuza yennyini ate agamba nti kutuusa emirundi 7. Peetero mwene gye mirundi gy'ali awa. Yesu n'amugamba nti sikugamba nti okutuusa emirundi 7 naye nti okutuusa emirundi 7 emirundi 7. Wamu omugatte olunaku omuntu emirundi gy'alina okusonyiwa 400. Kibuuzo kiri nti ani asobola okusobya emirundi 400 olunaku? Ye otandika otyo okubala emirundi 400 olunaku? Omuntu abala emirundi gy'agenze mu maaso n'okusoomoozebwamu aba tagenda kubanga asonyiwa. Ekitegeeza nti tewaliwo namba etuweereddwa gye tulina kukomako okubeera nga tukola tutya tusonyiwa. Ennamba Mukama waffe Yesu Kristo gy'awa Peetero ye nnamba eraga kizibu okubeerawo nga tetusonyiye. Era bwe wetegereza emboozi eyo bulungi, Mukama waffe nga bw'ali omusomesa omulungi awo wennyini we yagenda ddala maaso n'okuwa emboozi ey'okulaga nti obwakabaka obumu obwakabaka bw'eggulu kyebuva bufaananyizibwa omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be. Era bw'osoma emboozi obulungi ojja kizuula nti omu yaleetebwa eyali abanjibwa ssente ezaali ennyingi ennyo nnyini ddala atasobola azisasula. Mukama we n'agamba nti atundibwe ne mukyala we n'abaana be n'ebintu bye byonna neyeegayirira n'agamba asonyibwe aweebwe obudde ajja kusasula. Babe twaga nti Mukama we n'amukwatibwa ekisa n'amusonyiwa emiwendo egyo gyonna gy'ali amubanja. Naye kyennaku oyo muntu omu aba yakafuluma asinsikana munneewe gwe yali abanja obusente obutono ennyo nnyini ddala n'amugwa mu malaka n'amugamba ezange ziriwa. Munneewe n'akola ensonga y'emu n'amugamba nsonyiwa, n'amugamba munnange ngumiikiriza. Babe twaga nti kyamugumiikiriza yamunyweza malaka. Era abaweereza ba kabaka bwe baalaba ekyo ne bagenda ne bagamba kabaka ne bamubuulira nti omuntu gw'asonye singa olaba engeri gy'akuttemu munneewe. Era Bayibuli etulaga nti tyasiŋŋaana mbeera nnyangu okuva eri mukama we, yakolebwako ng'obuyinza bulagibwa. Ffe ffenna abagamba nti twalokoka bwe tuba tetwagala kusonyiwa, Mukama ajja tubonereza, ayina engeri gy'ajja otubonerezaamu naffe tujja kitegeera. Era embeera eyo yatukomeza ddala kuvaamu amawagali gonna kubeera nga tutegeera nti Katonda affe ye mukulu si ffe bakulu. So ensonga endala gye njagala okwogerako ensonga egamba nti kiki ekitegeeza omuntu okuba nga asonyiddwa. Bakolisaayi 1:2-22 etulaga nti omuntu yenna asonyiddwa ye muntu afuuliddwa omutukuvu era ataliiko kyakunenyezebwa mu maaso ga Katonda. Omuntu asonyiddwa ye muntu aweereddwa obutukuvu, ye muntu ataliko kyakunenyezebwa mu maaso ga Katonda. Lwaki? Ekibi ky'oyo omuntu kyonna kyateekebwa ku Kristo. Kristo ataamanya kibi n'ayisibwa ddala nga eyamanya ekibi. Baluumi 4:7 etulaga nga wa mukisa oyo ebibi bye gwe bitabalirwa. Bayibuli eraga nti omuntu oyo aba wa mukisa. So kitegeeza ki omuntu okuba nga asonyiddwa? Omuntu oyo aba wa mukisa mu maaso ga Katonda. Kitegeeza nti omuntu oyo taliraba busungu bwa Katonda. Bayibuli kyenyweza. Ekisembya ddala ku lw'obudde y'ensonga egamba nti bubaka ki bwe tubuulya mu linnya erya Kristo Yesu mu mawanga gonna? Bubaka ki bwe tubuulya mu linnya erya Kristo Yesu mu mawanga gonna? Si Kristo yo mukwano, kikulu nnyo okutegeera nti ffe ffenna ekintu kye twetaagira ddala ekibereberye kikulu nnyo kwe kubeera nga tununulibwa okuva mu busungu bwa Katonda. Tununulibwa okuva mu busungu bwa Katonda obwo buli ku bantu buli lunaku abatali bakkiriza, abatannaba kubanga bakyuka okuleka amakubo gaabwe ag'okwonoona. Era ekyokuddamu essuubi lye lino wammanga nti Katonda yasooka n'abonereza ekibi nga tetunnaba kubeera nga tukola tutya tufuna ekisonyiwo kyaffe eky'ebibi. Tinga tetunnabafuna kusonyiwa kwa bibi, Katonda asooka n'abonereza ekibi nga abonereza Mukama waffe Yesu Kristo eyali yeetisse ebibi byaffe, yayita mu bulumi bwonna. Mukama waffe Yesu Kristo ebyo n'amala obikola. Ensonga lwaki Bayibuli esomesa nga bw'esomesa ku nsonga ey'obubaka bwe tugwanira okubuulya mu nnya erya Kristo Yesu mu mawanga gonna. Luka essuula ya 24 olwa 46 lulaga nti n'agamba nti
bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu. Kakulu kakutegeera Kristo yalina okubonaabona nga tetunnaba kufuna kisonyiwo kyaffe kya bibi. Katonda asooka n'abonereza ekibi kuyita mu mubiri gwa Kristo Yesu ng'amuyiwako obusungu olw'okwonoona kwaffe, era ensonga lwaki Kristo alaga nti n'agamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu. Laba nno kati kiddirya mu 47 era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okugibwako ebibi mu linnya lye, okusookera mu Yerusaalemi, nti bwe buno obubaka bwe tutwala mu mawanga gonna tubuulira nti okwenenya n'okugibwako ebibi kisoboka mu linnya lya Kristo lyokka. Tewaliiwo muntu yenna bassebo ne bannyabo, Muhammadi kumugobera togibwako bibi, Dalai Lama kumugobera togibwako bibi, Confucius okumugobera togibwako bibi, enzikiriza eya Joseph Smith betuyita abamamoni, ba Jehovah's Witness n'abasigadde bangi nnyo, aba Shaolin nabona tebasobola kuleetera kubanga ogibwako bibi. Kristo yekka sonyiwa ekibi kiri mu Kristo yekka. So kusonyibwa okw'ebibi kukolebwa Katonda okuyita mu musaayi gwa Kristo, Bebulaniya 9:22. Watali kuyibwa musaayi tewali kisonyiwo kya bibi. Era omuntu yenna singa ateeka obwesige bwe mu njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwoyo Mutukuvu akwata ebyo byonna ebyava mulimo Kristo gwe yatukolera ffe aboonoonyi n'abiteeka ku bulamu bw'oyo omuntu, okubanga omuntu oyo agibwako ebiki ebibi bye. Mukama waffe Yesu Kristo teetaaga kufa leero n'afa enkya n'afa ne oli yafa omulundi gumu ku lw'ebibi byonna. Era obwesige bwaffe Bayibuli etugamba okubuteeka mu ye, era n'olwo naffe tunagibwako ebibi byaffe ne tufuuka abantu ba Katonda. So gwena awuliriza bino amanga kugenze maaso n'okuwuliza naye ng'omanyi tolokokanga tewenenyanga bibi byo. Ensonga zino olw'ekisa kya Katonda ngezezaako ozikwataganya, manyi olina ky'owulidde. Kano ke kadde akatuufu ak'obulokozi bwo. Toyongezayo budde. Okufa tekujja kubuulya nti kujja nkya oba ddi, naye okusingako awo wayonoona amaaso ga Katonda omutuukirivu ate omutukuvu. Ate obwenkanya bwa Katonda tebuganya muntu yenna mwonoonyi kugenda nga tasoose kubonerezebwa. Naye amawulire amalungi, Kristo Yesu yeetikka ekibonyoobonyo kyonna eky'ebibi byaffe n'obusungu bwa Katonda mu mubiri gwe, ffe tulyoke tuweebwe ekisonyiwo eky'ebibi byaffe. Koowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo akusaasire era anakusonyiwa ebibi byo. Mukama anabakkiriza tunatandikira wano nate ekitundu ekisembayo mu ssuula esookera ddala mu lunyiriro lw'omusanvu. Amiina.